Jose Chameleone kitegeeza okuba nti yaweereddwa obutwa era nga tasulewo tasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Tukaniriza natera ku mukitubu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Robots Pampita Ntambi Chimso number one rich boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe mpola mpola webale kuba nti osubscribinga gwe yasobola okuba nti osubscribinga nawe atanaba kuba nti osubscribinga mbakirase robeero nti osubscribinga tugende ffenna mpola mpola webale kwekumira wano 24/7 webale kuba nti otrustinga yes nawe kumira wano mpola mpola era nga tukwagala nnyo oliwadde mutubuulira wagisinzidde okuba nti otulabira n'okuba nti otubuuliriza mpola mpola ne tugenda ffenna mu maaso. Jjukira nti bw'otambula naffe temubaamu kwejjusa ensonga twasalawo okuba nti tukuleetera amawulire go gokyasinze okuba nti oyagala n'okuba nti gakutuukako mpola mpola. Twakugamba nti tuleeta palapase wabula tunoonyeza ddala amawulire okuva gye gava paka gye bukoma ne tugakutuusaako n'ogafuna mu bujjuvu mpola mpola. Olunaku lwa leero famire ya Mayanja family eri mu maziga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Joseph Gadimba Mayanja tasibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu era ng'omuvubuka ono oba musajja mukulu ono alina ekirwadde ekitandise okuba nti kimubala embiriizi era nga musajja mukulu ono kyandikatebereza okuba nti maybe bamuwadde butwa according to reports n'engambo ezitambula mpola mpola. Kitebereza okuba mbu Jose Chameleone oba oliawo yaweereddwa obutwa yes okuva mu bantu abatamwagala ne bakyalibe era nga musajja mukulu ono wetwogerera ali mu ddwaliro abatolinga yes n'obulwadde. However much ate waliwo n'amawulire agalaga nga Jose Chameleone oluvuddana n'okuba nti yakozesa sigala mungi n'okuba nti akozesa whisky mungi okuli black label red label n'omwenge omulala. Kitegeeza okuba mbu kidini ye yafunye obuzibu era nga y'ensonga lwaki musajja mukulu ali ku ndiri. Jjukira Jose Chameleone y'omu ku bayimbi abasooka okuba nti bagenda mu tubonga nawe era nga ennaku zino batulugunyizibwa n'okuba nti banoonyezebwa gavumenti ya Uganda era nga mukulu ono abadde ajja ayita mu bizibu ebyenjawulo. Jose Chameleone recently yakaba nti abatolinga ne URA era nga finally gavumenti ya President Museveni Kogata ne Buganda Road Court yavuddeyo n'emugamba nti asasule emiliyoni 7.7 mu kitongole kya URA oluvannyuma okuba nti yagezaako okuba nti akumpanya emusolo gwa motoka ye manyikiddwa nga V8 nti yajingiza mu Uganda bumenyi bw'amateeka. So omukulu ono abadde azenga alaga obutali bumativu bwe ne gavumenti Kogata n'abantu be yakolerako edda mpola mpola era nga engambo zitebereza okuba mbu oba oliawo abamu ku bakulu be basazeho okuba nti bamulunga okuba nti bamugjawo mpola mpola. Abalala bagamba nti bukyanga Jose Chameleone atandika okuba nti yesimbawo ku bukulembeze bwa Lord Mayor mu kibuga Kampala oba obukulembeze bw'ekibuga Kampala nga kiba kino bakiyita entebe no bagiyita Lord Mayor seat. Omukulu ono ayagala kufuuka meya w'ekibuga Kampala. So n'olwekyo abantu batandise okugamba mbu oba oliawo abantu Chameleone bavuganya nabo be bavuddeko obuzibu kuba nti omukulu ono alungibwa akatwa. Saawa zino twogerera Jose Chameleone taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abantu era nga famire yatandise eddokaaba amaziga bagamba omuntu waabwe tebamanyi kyeyabadde Kogata yes ne mukwano gwabwe. Olunaku lwa leero omukulembeze wa DP Nobert Mau yakakasizza okuba nti Jose Chameleone yaweerebbwa obutwa era nga yavuddeyo n'agamba nti omuntu waabwe oba omukunzi wa DP tali mu mbeera nnungi yeetaga kuba nti asabirwa okudda engulu era nga bavuddeyo ne bagamba nti abakulu bano yes nti omukulu ono tali mu mbeera nnungi. Akekaseera okuba nti tusabira Joseph Mayanja oba Joseph Mayanja Gadimba because obulamu bwe tebuli kyekimu. Omusajja ono aze abatulinga n'obulwadde obwenjawulo. Jjukira Jose Chameleone ana history mungi nti yakubibwa amagulu ne gamenyekebwa ne bagamenya that was 2008-2009 mpola mpola amagulu ga Jose Chameleone bagakuba 2010. Yes 2010 Jose Chameleone yamenyeka amagulu around there I think ne bagamenya then olwavaawo yes 2009 to 2010 yes then kati olwavaawo Jose Chameleone yasobola okuba nti atomererwa omugaga amanyikiddwa nga yes Medicine Ntongo Kogata ne Bad Black wali ku club governor ne bamutomera era n'asimatuka. Olunaku lwa leero abatolinga
n'obutwa tetumanyi nti ku luno anasima sono lwekyo mutekejoze Chameleone mu prayers zaabwe mpola mpola osanga mukama ajamwa second chance abeere ng'akomawo engulu bino n'ebirala bibonera mu episode ziddako nsigadde ntami kimso bye bye.